Kakati ebiseera ebisinga ebintu ebitutuukako mu bulamu ffe ababireetera kwegamba obuzibu bwe tufuna nga ffe abantu tukontributinga kyamaanyi nnyo ku bukyamu obututuusibwako. Njagala weetegereza akatambi kano. Omukyala oyo yabadde kiro yekka ssaawa 10 ez'ekiro, bw'omu ali ku ssimu anyiga. Ali ku ssimu anyiga kiro ssaawa 10. We yabadde ayimiridde wazze abasajja babiri ababadde batambulira ku ppiki, bano ababadde babbi. Bwe bamulabe ng'ali yekka ali ku ssimu kwe kumusemberera. Omu n'ava ku ppiki n'ajja ne yeefuula amweyogerezaako naye nga intention ya kumukuba kumutwalako ssimu. Omukyala ono omusajja we yabadde agezaako okumuyogerezaako, omukyala ono yafunyeemu okutya n'okwekengera. Kyava addamukko emabega. Kumbe omubbi ategedde nti ono omukyala abika ayagala kola ki? Ayagala kumubuuka. Yamukubye eŋŋuumi ku luba, omukyala n'atagala. Mu kutagala ne munne yabadde apaakinze ppiki n'agivaako n'ajja baggyeko omukyala ono essimu ne babeera babiri. Kati omukyala ekyamutaasizza kwabadde kukuba nduulu. Omukyala yakubye omulanga nga gwasana endabirwamu. Yaleekaanye naye ng'omulanga eddoboozi eryasana endabirwamu, ababbi ne bafuna okutya. Ababbi we baatidde nga bagezaako awo mu kugimuggyako ne bamala ne badduka nga batidde enduulu y'omukazi ono. Kyekyamuwonyeza naye singa si kutya kwabwe babadde bagenda kuleka bamusambye ebinnyo nga bamulese awo ataawa sinakindi n'okumutta. Kakati oli mwana wa buwala, kiki ekikubeeza ku ssimu ssaawa 10? Mwabeereetera okubabba kaabe ng'oli mwana wa bulenzi. Njagala nsooke nkutuuseeko akatambi kano okerabireko, vidiyo gimpire ka like, etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Banku y'ababbi. Akatambi ako ndowooza mukalabye bulungi nnyo naye njagala ombuulire gwe wenna ndaba. Obuzibu buno singa bwatuuse ku mukyalo oyo n'abaako ekyamutuuseeko, omusango gwani? Singa ababbi bano babadde n'ekissi, kuba ne baba tebalina kissi badde basobola okumukuba ne bamutta, kisoboka, okitegeera? Kakati omuzibu singa bwatuuse ku mukyalo oyo, obuzibu bwabadde kwani? Kubanga njagala otunuulira obudde bwanyigiramu essimu. Olaba wano e Uganda tosobola kutambula ng'onyiga ssimu mu misana mu kkubo ebiseera ebisinga, nti owa booda ayinza okuva eri n'agikusikako n'adduka nayo ng'otambula. Kubanga wano Uganda ababbi bangi, Uganda ababbi bangi, batambulira ku booda, babeera abavubuka bangi. Naye omukyalo ono yabadde ku ssimu kiro, nze munenya. Yabadde ku ssimu kiro ssaawa 9-8 gwa kiro. Okitegeera, ali yekka mu kakolido nga bumanyi ebyo ebikomera. Ababbi bano gye bavudde okumwaprochinga, okitegeera? Kakati ebiseera ebisinga ebintu ebitutuukako mu bulamu ffe ababyereetera, okitegeera? Kubanga eggeeti kwe yabadde ayimiridde mulimu baamanyi, era ababbi bwe bamukubye eŋŋuumi n'akuba omulanga ne badduka. Bwe bamaze okudduka ate n'alyoka akonkona n'ayita ababadde mu ggeeti muna nti bannange munzigulire ababbi bankubye, okitegeera? Kati baba kumufumita biso,
kitegeeza yabaleetedde okufa kwe. N'ekirala, ababbi bano bannange tewali kintu kye nnakoowa ku nsi kuno nga muntu mubbi. Tewali kintu kye nnakoowa ku nsi kuno nga muntu mubbi. Bannange nnakoowa omubbi. Nze lumu nali ntambula, nali eyo nga ntambula, nali mbiseera ebyo ndowooza nali nina essimu yange, ndi ku ssimu, nali nkwata ndowooza Tekino, ndi ku ssimu titititititi okumanya ababooda babbi, abatambulira ku booda babbi. Omu yava eri n'ansikako essimu, naye nze bwe mba ntambula mu kkubo essimu nginyweza bwe nti bwe mba nga ntambula, just in case nenjijjayo ngendako ku social media biki, essimu nginyweza bwe nali ku WhatsApp. Owa booda yanva emabega ng'asooba n'ayagala okunsikako essimu naye nga nginywezezza, naye yaokuula olukuula piki yagikuba giya, kati muli ngamba abakugisika n'agitwala. Kitegeeza nze nali neereetedde essimu yange okukola ki? Okugibba. Okitegeera? Lwaki mba nnyiga essimu nga ntambulira mu kkubo ng'ate ababbi babeerako ku kkubo? Omusango guba gwali gwange. Nze yandibadde avunaanyizibwa ku ki? Ku kunziba essimu, gwali badde gunsinga. Kati kyekimu omuwala kye yakoze. Oli mukazi, tolina adde na muntu gw'oli naye, olaba ne muba babiri bababba, oli kiri oli ku ssimu, ababbi nze siwagira ababbi naye ate omusango ngumusalira. Obwo obudde tebabeera bweru, kuba n'oba oli bweru nga tolina ky'olina era bakukuba. Omuntu asobola okukuba nga mubbi ng'alowooza olina naye nga tolina. Kati nze n'omukyala ngumusalidde kubanga obwo obudde oba okola kyebweru ng'ate bw'onyiga n'essimu, kitegeeza osikiriza abayise. Okimanyi nti bano ababooda abamu ne wabanga intention ye si yakubba, asobola okufuna moment emusikiriza okubba. Kati bw'asanga omukazi ng'ono asikirizibwa okujja okumubbako essimu, kuba kimanyi omukazi teyeesobola, talina kyali. Agenda kujja amuggyeko essimu, amala agitwala, amukuba agitwale. Basobola okuba nga bajja n'agamba kiki lwali kiri ku ssimu kifala, eno okikube naawe okiggyeko tugende. Kwe kujja kubanga omubbi omutuufu ne bw'oleekaana muganda wange, abano tebabadde babbi, bano tebabadde babbi. Omubbi omutuufu ne bw'oleekaana ng'akimanyi nti wakkubira tewali agenda kutaasa, muganda wange akukuba n'akuzikiza n'akutwalako byakutwalako. Olaba omubbi akkubira mu bantu, omubbi omutuufu akkubira mu bantu nga waliwo n'abalaba, n'akukuba nga waliwo abalaba naye ng'akimanyi nti abo ne bajja tebalina kye bagenda mumukola. Kitegeera? So byebyo, mwenna mwekuume, mwebeereremu, temutambula kiro nga munyiga amasimu. Temunyiga masimu kiro, mwagale obulamu bwammwe tebugula. Essimu yezzikawo naye omuyaya akufumita ekiso, obulamu tebuzikawo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera, mbaagala nnyo mwenna gye musinzira okuba nti ate mundaba. Eyasubscribinga edda nkwebaza nnyo, omulimu gw'okola gwa ttendo. Naawe yakatweyungako, webale kuba nti wegatta ku famire, likinga, sharinga, commentinga, endowooza yo naawe njagala nnyo muganda wange. Naawe atanatweyungako genda maaso n'okuba nti oyongera okutweyungako ng'osubscribinga. Omala oteekeko akade nti bwe nteekayo video papa gw'osooka okuba nti ate ogifuna. Mbagala nnyo mwenna abandaba, abasinzira emitalo w'amayanja yonna gye musinzira okuba nti ate mundabira. Mubeere bulungi, mwekuume, mweraba. Mbagaliza akaseera akalungi. Peace and love.